there are problems in Emengo. 2, tali bulungi. 3, government yabadde ekyetaaga nnyo ko ebigambo bingi ebibadde bizze byogerwa. Government oba Mayiga? Nsookedde ku bizibu ebiri Emengo. Mwe mugattidde. Lwaki toyagala musingolinga out? Omutya? Nedda si kumusingolinga out. Emengo si ya Katikiro yekka. Even others share responsibility. Because pressure ebadde nnyo Katikiro. Kiba kitegeeza nti Emengo Abaganda bagiggyeemu trust. Nti ku Easter, before Easter, yes, that was Saturday. Katikiro yagamba nti ekiwandiiko kyafuluma asiimye agulewo emisinde. Ne bagaana Abaganda. Bagamba otulimba. Bamugamba batya? Abalimba tebabyagala byayogera. Tukali ku TikTok alimba. Kaakati bwe balaba nti alimba. Kabaka ye mwennyini alina okukola ki? Okwapiyaring. Yes, which is bad, by the way. It shows people no longer have trust in the leadership of Emengo. Changes must really occur. If Uganda is to regain the trust. Yes. Kasooka n'abalimba nga kabaka alwadde nti yalwala alagi. Ekyokubiri Katikiro n'alimba nti kabaka teyali mulwadde. Era tafulumangako. Aye n'ava era n'agamba kituufu yafulumya n'agenda e Kenya. Kakati, you can't keep on. You are the same person now. In matters of trust, weekolako disservice. Olwo omwana yabuuza ekibuuzo kwe ensonga nyina agamba no kabaka ne manya Katikiro n'enanga balina njawulo ki? Kati ekyo kyonna kikola. Kati kabaka bambi appearinga to bring back that confidence that I'm now around. Segera. Kibula yalambudde beach zonna. When have you ever seen him on the beach? Never in my life have ever seen kabaka ku mbalama z'ennyanja. It means even ebyo byonna byakola si bya bulijjo. There is panic somewhere. Kati panic eyo olw'okuba nti Emengo leadership Abaganda bagiggyeemu trust kireetera government because Emengo Buganda is part of the institutions ezitambuza eggwanga. Era mu kwekalakaasa kwa 2009 government teriddamu kutwala nsonga ya Buganda layitire naddala ng'ekwata ku bulamu bwa kabaka. Kati kabaka okuvaayo alabikeko, 1 is okutegeeza nti emisinde gijja kuba because their sponsors ababadde bataddemu sente zaabwe empitirivu. Era we mbadde ngenda okujja nkubuuze, was this a PR game? Yes, it was. Nti had he not surfaced or appeared, it would have been bad for the misinde this time. Kabadde agenda ogiga badde agenda mukuba bamutti. Ye gwe badde bagenda osooka okuggulawo ng'agiguddewo. Yenna yandigiguddewo. Because they are even it was too good to be true. Kabaka badde amisinze ceremonies 3 zatatera ku misinga. Then gwe oli mutugamba birthday lwani ku muntu omulwadde gwe tutalaba kati nga lwaki tebakuba gwe. Kyokka ate nga gwe atugamba okudduka naye kennyini abantu bakimanyi oli mulimba kwaba balimba dda. It was a disaster for them. And I want to thank them. They made the right move. Okuleeta kabaka. Yes. Now the pressure ebavuddeko. Kati bali kuki abadebatinga. Tebakya debatinga. The biggest question ebadde nzoleeta obuzibu kabaka aliwa. Where is the king? Abaganda gwe tobamanyi. Question eyo gimanyi. Where is the king? Olinganga agamba muno kabaka didn't deliberately come to the shores of Lake Victoria. Kabaka teyajje na kyeyagalira ku shores ku mbalama za Nalubaale. No, yakikoze kweyagalire because that's what was supposed to be done. But he didn't want what he wanted. Wobo verifying the PR question yange. Olinganga agamba kabaka
teyakikoze bamugambye ssebo taata according ku sponsor ne kumbeererwa mu ggwanga janguko kumbala. That is true. Kabaka tayinza kusiima kulambula mazzi. Kabaka tayinza kusiima kugenda ku nnyanja okulya ababambadde obute. Abakazi bali mu bikini ne bakunamira empologoma. Abasajja bali mu box bakutte mu video. Badde bakunamira empologoma. Kakati n'olwekyo tayinza kusiima ku miitinga balamu. For a people. So even the places they yasimye okulabikiramu nazo ziriko akabuuza. Ani nanyini resort beach eyo? Simanyi. Naye teyalambudde resort beach yokka. Yalambudde zonna bamulabe yalabye ewali abangi. Aite yaisa mu kibuga wakati. Aite zimuge natuubirako n'alambula. Ate mwe bali mu kibuga. Easter babadde bagenze. Nga ina balumba gye bali ku beach. Era kyakoze nnyo. Kabaka waffe bamudiminiza okutuuka ku ekyo. Enva Emengo z'ensobi ze tusasulira. Ku beach. Kyo kyokka kye kikyamu ekyabadde. Okuli abeeyambudde. Ekyo kyokka. Ekyo kyokka naye kyekyadde kirina okukola ki? Bayitawo kyogeddeko n'enkirowoozaamu. Waffe twanga tugenda edda okugenda ne Kabaka n'abanga taliiyo ng'olina okwambala ekkanzu. Tekwabadde kambadde kanzu, tekwabadde kambadde gomesi. Abakyala nga nedda. Okimanyi Kabaka walabikako tulina okweyala wansi. Naye abanadde bayimiridde busimbalaala. Abaana oba abakyala nga batunudde bali nti empologoma ne watabaawo naawe. Ekyo kyokka naye ebisigadde yabyakiivinze era kati Mengo Katikilo kati ali mu kunwa caayi agaye ndowonye agati debate yaffe tekyuse kati teri ku butambala luli ebadde ku ki where is the king sasa ate bagifuga. You make people shift. That's a good one. PR. They are now talking about how could he meet Balaam, but now he's there. The good thing is around. The rest can be what? Discussed and debated. It restores hope to the sponsors. So tugambe muno okuva Kabaka Ssaabasajja Kabaka taata gusinze leero mazaalibwa gwe twagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Naye tugambe muno Kabaka after Kabaka as appearance sales zeyongedde. Of course zijja kweyongera because abantu b'emisinde bajagala. Era emisinde egyo gibadde gikola sente empitirivu bayitawo. And they are good. Very serious note. Yes, and some good money, billions, millions of money. Kakati the king cannot allow a situation whereby the sponsors are threatened. One, but suppose that bajja kudda. Kati obwakabaka bwavuwale because of just appearing. Nagamba kanyambala empale ya yellow. Kanyende wadde bino ne yada nkubidde ekivaazi waggulu wakirabye. Yage kanyende manyi bino wadde tebyambadde gomesi. Bili buti. Bili mukuga nekambi nabona yakunkyayisa Abaganda gwe bakushawadde Abaganda ndekaze ne musajja Muganda bagambye batya naye saasajja naye ku kyeyalabye kanga ngalifudde batu nzi oli omukazi gwe nalabye ali mu bikini awoza mpologoma ng'akola ati aguta semu ali mu bikini awoza banne empologoma yiyo wamukwatamu kachikazi gwe bakumpologoma ekanawo kuwemula Obuganda dde eri wabbali naye all in all PR was achieved. Mengo scored naye nga nsobi zaabwe
zeze tusuusizza wano ti kabaka wa Buganda kati asiima kulabikira wa ku beach. It is not good. Okyogera kisoundinga funny. No, kisoundinga funny. It's ironic, eh? Just imagine the Queen. Charles Manya King kati Charles. Nalumba beach. Miami, Florida. Agate n'olwekyo. Just bala bulabi mulangira. Charles. Kyannaku naye nga at least kyakoze impact Panado yamiriddwa. Kati emisinde gyeyongereyo era ajja kusiima akole ki? If Kabaka doesn't appear ku Sunday nga gulawo emisinde newankubadde bamulabye kati kimala newatajja tewali ajja buuza naye wali gavumenti ebadde enzukiza akayimba ka Bobi Wine ebibuuzo bingi naye answer ntono. Gavumenti ebadde teyinza kikkiriza kisigale nga kiri ani answered. Kino kirimu gavumenti ya wakati. Ebyo kibeerangamu buli kiseera. Really? But many these are separate entities. Teyinza kubeera separate. Buno Bwakabaka bwa Buganda eri central government ya Museveni. Byonna Kabaka yafugayo eri Museveni yafugayo. Kabaka mukulembeze wa nnono. Naye ate ayina abantu miliyoni 15 ez'Abaganda. Is it centralized government, decentralized government? Eya Kabaka. Because ayina ne parliament. Oluzu amanyi solawo kati simujjukira bulungi. Buganda is a constitutional monarchy. Governed by the constitution. Not governed Or by given the right or by the. In fact, it's a constitution. That's what called constitution. It's a fiddle because Kabaka yalonda ani katikilo. Yes. Constitutional monarchy kitegeeza ng'Ebungereza nti abantu bebakola ki? Bebalonda. Naye wano prime minister Kabaka yamulonda. It's a fiddle ki? That's a very funny thing. Naye olina osoma act y'abakulembeze aba esimu ne banennogi kulembeze ab'ennono negamba nti Ssaabasajja Kabaka babakomezaawo bonna abakulembeze ab'ennono naye tebalina buyinza bwa byabufuzi, tebalina buyinza bwa kiramuzi. Era palamenti yasamoninganga nga abakulembeze ab'ennono bajje nga mu palamenti basamoningako Omukama e Bunyoro nga bateesa ku byamafuta. Maama Kadaga n'akigaana yagendayo Omukama n'amiitinga akakiiko. Awo Maama Kadaga bwe yagaana n'agaa tekiddamu kukolebwa obukiiko bwa palamenti bubasange nga gye bali. Kakati n'olwekyo olina osoma etteeka eryo. Ono Kabaka gwe tulina wa mateeka. Ye yasoma sajja muyivu nnyo. Mateeka ge gakola ki? Ge gamufuga. Bamuggyako ekitiibwa kiri ekya koloniyo. Kyabataata be bamuteesa baani. Kabaka tasobola kwetaayiza mu nsi ye nga bwe yeetaayanga. Kyona ebugerere bakola ki? Baali bamuganda. Amulemesa. Olina okusoma etteeka eryo olabe biki byalina okukola ne byatalina kukola. Aho baali bamuggyeko obuki? Was this under the 1995 gundi constitution? Baromushana gye baddamu awo. Yeah. Kubanga constitution ezeemu ekolebwamu ennongoosereza ezimu egirimiti bagijjamu. Term limits akuna. Nseke n'abagyeta constitution. Kati eriki? Kipapula. Bana kutwala mu kkooti ojoka kasanti constitution gwe. Ate akati constitution oba ogijjeemu egirimiti ne term limit oba okoze life presidents. But still viable to voting. Yeah, kituufu. But teyina breaks. Ng'emmotoka etalina biki? Biziyiza. Yes. Musajja kati gye nomuzalizo tufuga emyaka ago. Abiri. Tetumuliimu egirimiti na term limit. Tiwange okoma wano. Yusaaba akola constitution eyo tebaali basiru. Manyi nti Obote yakomawo n'atufuga ogwokubiri. N'ogwokusatu kyali kiddako bo nedda ssebo. Kimala. Tukooye. So tuva ku nsonga za Kabaka zino. Right now emitima gy'Abaganda giri contented. Era kaakati bano ba propagandist balumbuye. Era tebagamba kyensi. Abantu berabiddeko omanyi Omuganda yayanyonako baga amaaso ga Muganda gali mu ngalo bambadde bagana mukwata bala mu meeting the king
It was just a coincidence. Blessing in disguise. At a time that Muhozi akamuwa awagundi. Watch. Ku kakiiko ke ku timu Muhozi. At a time nga bakamuwa wa doctorate. Kabaka yamubuuzizza gwani. Kyokka kye kyamazeemu amaanyi. Nze awe nakomye okutegeera. Balamu nze omubuuza. Ndeka. Ye singa yabadde mulala. Kabaka yakoze ki? Yamukepazi. Ovalugwani ovaluyi Nkwe. Tinza Balamu omutegesi w'ebifu Ssaabavulu. Erinnya lyo nno nina we nali ndiwulira. Tokubye nnyo. Ssaabavulu ne yennyonnyolako mukama wange. Bulijjo tebamumanyi. Kyogamba bino yaddayogerera adde yennyonnyolako. Tewamuwulidde. Bamugamba Pazigwani. Nze munaye mukama wange. Nze Ssaabavulu ki? Balamu akola ki? Okola biki? Neffe tuli bategesi ba bivulu. Nga totegekanga ku nkuuka. Nti naye erinnya lyo nali ndiwuliddeko. Nenti ensi. Kaakati Balamu ababa tebamumanyi. Kabaka aye kamanya Abitex kuba yategese ku nkuuka ne Balamu tamutegedde. Kasita yamutegedde, ekikulu kyakuba yamutegedde. Yamutegeredde. Balamu kiina kye kyamwongeddeko okwata mu ngalo za Kabaka n'omu meeting. It was his opportunity. Yeah. Everybody could want to meet him. To meet the king. Akubeerako maaso ga king. Gabeene. Abantu babeera mu masabu. Neyeewombeeka. Abajjajja bagaitula. Abantu mu masabu batuula bulungi. Gwe atagendayo wabategeera otya? Mpolinayo buulizi. Seekawumalu. Bawulizi muki? Mu masabo. Beewombeeka. Eche. Nga twagala omaliriza twogere ku nsonga za kantuntu n'amabaati.